Mbaniriza akadde kano muli mutya mwasibye mutende Bagitafaali TV jimba tumudeka abali ekata n'amawali mu ggwanga erya Saudi Arabia nembebasa nembagamba nti muli b'amaanyi okubanga munfollowinga ne kugamba nti comment section weeri awo obubaka bontera mu comment section atuuserenga onfollowinga ebya Pastor Rose Bugingo okuba nti nno Makula afuna olubuto byongedde okubanga bivaayo abamu amazigezi ge bamuwadde ga kutwala Makula muki nti musabo nti wajjajja mulengera manyi bajjajja nako zino bayirire mu ggwanga Uganda manya mulimo gw'obusamizi nagwo gwafuuse mulimo gwafuuse mulimo nga olaba obwa pastor gwafuuka mulimo mu ggwanga Uganda babulira ngo obwavu bukulumi tandika essabo obakola ki obatandikawo kyaki y'abalokole kanti omusumba Bugingo abanja bavudde nga bakola ki amagezi ge bamuwanga bamugamba twala Makula ewomusamize abagamba mbu Teddy alina kyakola Makula abamu bakiisibwako manyisebo Makula alinayo abamusapoti nga bagamba nti Makula nti Teddy alina kyamukola ne Teddy alina kyakola Makula ebyaddala kubanga abamu bagamba nti olwawulidde mukyala Kayanja amanyikiddwa nga Jessica Kayanja ng'agamba nti Suzan Makula okwetondera Teddy Bugingo abamu bakisegedde bulala nga bagamba nti lwaki abamwetondera Teddy ye Katonda lwaki abamwetondera kibakitegeeza nti alina eddagala lyakolaki mbu eddagala lyasiba era nti yeremeseza Makula nti mbu Teddy bw'abamwe nti Suzan Makula aba yetondedde Teddy Bugingo nti Teddy aba akola ki aba asobola okulisumulula abamu batanze okubanga basala omugambo mbalaba ku social media ku TikTok bagusala bagamba nti Teddy alina kyakola Makula dakituufu Teddy alina kyakola Makula kubanga Teddy nga simulaba mbeera ya bulogo nga abasinga baagala obbitandika abamu bakyawakana balabanga Katonda atali mu kubonereza Makula bagamba nti ekiri ku Makula bakola kikole nti era bagenda mu nsaba yakikola era balumiriza Teddy Bugingo olw'ensonga nti Jessica Kayanja bwe yavudde n'agamba nti Makula asokere tundire Teddy Bugingo kw'osa ne Pastor Bugingo awajja kubaaza ajjukira Uncle Bini eyakolanga obwa house boy mu maka ga Pastor Bugingo yava n'agamba nti alina ke yasiba akayirizi alina akayirizi ke yasiba yanti no ke kasibye Suzan Makula okubanga azaala era no yagamba nti Makula aweerezeka audio ng'amwetondera nti ajja kusobola okulabika nga azaala Uncle Bini bw'atyo bwe yagamba ajjukira ali Canada essaawa zino yaddukira Canada ye bw'atyo bwe yakola ki ye bw'atyo bwe yagamba kati ani mutuufu kubanga ye Pastor Jessica ye yalemerako yalemezaamu n'agamba nti Suzan alina kwetondera Teddy Bugingo ajja kusobola okulabika nga akola ki ajja kusobola okulabika nga azaala bw'atyo ye Pastor Jessica bw'atyo bwe yagamba jjukira abawooninga n'abagamba nti munange mujja kwetondera Teddy Bugingo ebiseera ebyo mu 2022 era ndowooza beetwalangamukko nga beerangira buli omu ng'ayisa munne eggaali ndowooza mubijjukira byonna ebyaliwo ebiseera ebyo ne kati ekyebuuzibwa ekiremesezza Makula awaliyo eyamuloga oba Jesse kyekuttemu bwekwasi oba Jesse kyekuttemu bwekwasi kiki Teddy gwalina okwetondera okulabika nga azaala nga Pastor Jessica Kayanja bw'agamba kubanga ndaba yabasinga manyiri abasapootinga Pastor Bugingo abamuwa amagezi abamugamba omukazi mukole ki mutwale mu ssabo wajjajja mulengera oba ajjajja mulengera yaani simanyi na kumanya abamugambe si bakole kyamutwale wajjajja mulengera nti ajja musumulula nti baasiba musibe nti era Teddy yakola ki Teddy yamusiba mulange ebitambula akadde kano ku mitimbagano egya social media mungere okubanga munfollowinga temujja kubanga mujjusa Bagitafaali TV jimba tubeddeko abali mu ggwanga erya Kaata mu kibuga kye bayita Doha abali e Saudi Arabia mu kibuga kye bayita Riyadh abali mu America ku University of Chicago bagamba nti muli b'amaanyi nnyo okubanga munfollowinga bali mu ggwanga erya Iraq mu kibuga kye bayita Baghdad namwe batumeddeko ne mbagamba nti muli bakabi nnyo Germany mu kibuga kye bayita Berlin muli bakabi nnyo okubanga munfollowinga nze nga nze sisuubira nti Teddy alina kyakola Makula
nti kumuloga nze nga Makula alina just question nga bwesoti nzine Pastor Bugingo besoti ngebalabe we basobya wawe basobya betondere Katonda oba bayitondera teri Bugingo oba bayitondera Katonda yebamanyi wanze sisuubira nti teri alina kyakola ki alina kyakola Makula nga abasinga bakola ki babiteekamu eddogo kubanga ndabye abasinga bagala obiteekamu eddogo ate abagala okufuula teri nti mulogo nti alina kyakola nze sisuubira sisuubira abamu baagala biteekamu ddogo baagala biteekamu teri Bugingo bagamba nti yamufuuyira emmindi eri luva okwaya nti yakola ki nti era yamusiba okubanga kati nakola ki tannazaala binakomekera bino binaggwera bannange kubanga byo buli lunaku olukya byongera kutabuka butabusi byongera kulanda bulanzi Pastor Bugingo eby'abaana agenda abijjamu enta agenda apondooka mpola kubanga alaba abaana balabikanga batagenda kubamuwa agenda apondooka agenda asala puleesa mpola byomunagera bagitafaadi TV gye musubscribinge bunyigene kale Pastor Jessica Kayanja yali ali mu kamooli abalengera jukira ye yagamba yali ku side ya Teddy Pastor Bugingo alowooza nti Jessica Kayanja tejja kubeera ku side ye manyi baali ba mukwano naye sebo Pastor Jessica Kayanja yakyusa side newankubadde Pastor Bugingo ali mukwano gwe Pastor Bugingo kyamuluma nnyo kutandika omuyisangamu eggaali naye nga ne Jessica naye si yagenda ali awo naye ng'amuddiza nanange naawulira ebigenda okuba nga bikomekera tulinzi tulabe Pastor Bugingo anaawuliriza ekyabo kye bamugambye okutwala Makula wajjajja mulengera bagamba jjajja mulengera mbu alisadize Irakayi manyi Irakayi wali abasawo Abaganda baaba n'Emityana ne Tanzania baaba mube bulungi faali TV yugi mbagala nnyo mwenda mwera